Waliwo ekigambo wano buli omu akikozesa ne bagamba bw'oba oyagala obulamu obulungi sooka weezuule. Naye okwezuula kigambo kinene. Kanzijja nkikusomese mu ddakiika 3 bw'oba tokitegedde gw'olimanya. Nze kankoze ogwange. Okwezuula kwe kumanya ki ky'oyagala. Okwezuula kwe kumanya ki ekyetaagisa okufuna ky'oyagala. Okwezuula kwe kumanya ki ekyetaagisa okuuma ky'obadde oyagala ekyo. Ebintu bino bisatu. Ki ky'oyagala osobola kifuna otya na butya bw'osobola okikuuma. Omuyimbi ayeezuula anoonya oluyimba olumubeezaako gye bayita hit song. Bw'amala oddufuna n'andika okasuka obucupa mu bantu bakuba microphone n'okuvuma n'okusambasamba abantu aba teyeezuula. Kubanga ebikkuuma nga abantu bakuwagira kubeera nga bakolagana naawe. Singa omanya kiki kyetaagisa okubaako ky'ofuuka. Yes, okwezuula weetaaga ki? Neetaaga ssente, neetaaga okubaako w'ensula, neetaaga ebyo byonna ebintu by'osobola okusabira mu nsi bingi. Bekankubulye teri mugagga agwa. Weetaaga ebintu bisatu by'olina okuteekako focus obulamu bwo. Ani g'ogiramu engoye, ani g'otalina kuggiramu. Weetaaga okumanya w'ogenda okujja ekyokulya na waawo w'ogenda okusula. Ebyo bisatu ng'obimaze n'obulamu bwo ng'oli healthy. Tewali kintu kye bakugamba mbu tewali muntu atali replaceable okuleka kitaawo ne nnyoko ne baganda bo. Pozi n'omwana gw'ozadde. Omwana bw'afa osobola okuzaala omulala, kitaawo ne nnyoko tozaala balala. Tebakuzaalayo kasaba akuzaala beebo. Ebisigadde byonna ensi erimu ebintu bingi. Okwagala ennyo abantu si kye kikuleetera okuwangala n'akasente. Olina kwagala nnyo ssente zo naani gw'oziwa nawa w'ozitadde nawe w'ogenda okuddiza amagoba. Nze nzikiriziganya naawe emirundi 15%. Ssente ziteeke mu kintu ekireeta ssente. Ne bwe zikufaako emirundi 10 naye nga olwanya ogezaako. Kubanga okufuna kwa risiki bw'otateekamu ofiirwa ne bw'oteekamu ofiirwa. Naye ate bw'okuuma ssente nga tolina ky'ozitaddemu tosobola zikuuma bbanga ddene. Bw'obaako ky'ozitaddemu olina omukisa oguganyulwamu. Bangi nnyo ku mmwe baabaweerera omulimu gw'okola gwasomerera. Gye wali osomera school fees wano omuzadde awaayo miliyoni 3.5 ne bazikuweerera. Kati oli mu library oyekya movie. Otunda bintu oli ofaafagana na kufulu omuntu ow'ebitabo. Singa wali omanyi nti wali badde otunda kufulu, wali badde ogenda okusoma, singa bakuwa omulimu nga gwa kutunda kufulu ne bagamba wano woolibeera. Naye future tefa. Bw'ogendeyo mu kikubo okuyiriba ekkufulu nga wasomako, si bw'obeera ng'omuntu ali nayiva tamanyi bitabo. Bw'olituuka okutandika okulinnyonnyonya okuyingiza ebintu bigenda kwanguyira kubanga opportunity ogifunidde walala naye okusomako tokubulaminga nze kale nasoma kino ate ndi wano. Weezuule ng'omanya nti okusoma ye ttulu emu gye nnyina ku bye ngenda okukozesa okusuubula bino. Leka kuddaawo kunakuwala kubanga omulimu gwasomerera togufunye. Nedda weenyiga awalala. N'ebino ebitabo byo bye wasoma bigenda kukuyamba wanudde. Nze ndi wano kati, nze ndi makanika. Bye nali nsoma birala ne wano. Naye wajja ekintu ng'emmotoka yazze ng'ebintu byakusomako wenteeka mu kompyuta. Omuntu ataasomako ataawo obula ate nze awo mpitawo. Yesu oluzungu naluyiga n'okubala ne bongamba figures mutwe ensobola ozikwata. Naye n'ebintu byensomye bwe nkitegeera bwe nti ne nkisomako mmanya kitegeera catalyst ne mmanya kigenda kwanguya kukola ekintu. Ebyo byonna oluzungu luli lw'osoma. Leka kufaafaagana na mbeera, weezuule ng'omanya nti okusomako y'emu ku by'okulwanyisa by'oyina okusobola okufaafaagana n'ensi. Wabula leka kubeerawo ng'ogamba nti olw'okuba wasoma n'otafuna mulimu gwe wasomerera mbu kati olw'osiraanye. Genda okola emirimu emirala ne munaamukola keesi mwenna oba ntebe. Omulimu gusigala mulimu n'okusoma kusigala kusoma. Njagala oggyewo narrative egamba nti okusoma kwe kufuna omulimu. Weenyige mu mulimu gwonna gwe weenyizeemu. Oba osuubula butebe, oba bajja keesi, oba okola ki, it does not matter. Oba osuubula matooke naye okusomako okwo kugenda kukuyamba mu matooke ago. Ebibalo bijja kujja ng'obitegeera. Nja kuzaamu amaanyi kikyali wange gwali eyo. Oli ku kyeyo, oli mu Bwarabu, diguli yo ogiyina naye ate oli eno wa mukadde. Oli mu kiyumba. Eyo si ye final destination yo. Bw'ofunanga omulimu gw'otayagala gunoonyeemu capital,
capital gw'obojjamu ogenda okole guli gwasomerera bw'obanga asoma koosi nti yakutunga bw'obeera ebuwalabu eri baakuwaamu diguli mu catering mu kukola ki kufumba keeke leka gamba nti nasoma ebya keeke naye teri mirimu genda eri okole ssente z'okomewo otandika akagundiko otandika okusiika keeke nga ggwe azeekolera buzibu ki bw'osanga mu ekyo bw'obeera awo gamba banaye tusoma naye teri mirimu okusoma tuulu ya kubeera nga osobola okwaŋŋanga ensi tokitwala nti okusoma kwe kugenda okuwa omulimu so nja kusaba omanye nti bw'omala okusoma ogenda kuyiriba naawe asoma today manya nti bw'ova kusomera ogenda kuyingira nsi yakuyiriba naye olina ekyokulwanyisa by'ebitabo byo narrative eri gijjeewo nti bino by'osomye bye bigenda okuwa ekyokukola okuyiriba n'ensi weezuule ng'omanya ki oyagala ssente ogenda zifuna otya kye kinaakwanguyira gwasomyeko genda nnyo ewantu awatali ba bwongo olinamu miliyoni zo 5 genda mubasuubula amatooka ate gw'osomyeko ogenda bakubya ebibalo kitegeera manya kye weetaaga osobola okikolerera manya kye weetaaga oyigo kikuuma ssente okuzinoonya miliyoni esooka nnyangu nnyo bw'omala ogifuna naye okugibeezaawo mu nsawo abamu ssente ze zibatuma bw'ozifuna oluzirwanyisa ziggwewo museetinga bba n'ogiseetinga waggulu n'ova mu nnyumba ey'abiri n'ogenda mu y'enkaaga ey'abiri obadde ogisobola okusasula emyezi 6 nga tebakubanja sooka obeere mu eyo golozo zimala okugguka okwapuguledi nga teri bupangisa bwa bbeeyi na bwa layisi mwenna musigala muli bapangisa bw'omanya ky'oyagala sooka otule w'otudde ssente bwe ziba ziyingira zikwate genda ozimbe ky'ozimba ove mu bupangisa nga tayito odde mu tayito y'okubeera nti kati nze nnyinimu nabadde empangisa wali tokulaakulanira mu mizigo gy'abalala mbunavudde mu buzigo gwegundi kati dagenze mu gwekkololo ebyo byonna omala budde beera bulungi